he's Mr. Kanabe. Abadde kateeyo naye ng'omulimu omukulu gwasinga okutunza kwe kutunza abantu eggwanga Uganda. Nani manyi abadde ayoza mu mmotoka? Oyo. Yadde viral nnyo zonna kulegula nga celebrities abenjala bamugenda masula nga bamusharinga olw'ekipande ekyo kye yataddeyo nga kuliko Visit Uganda. The Pearl of Africa. Uganda yakiika mu World Cup ne bannayuganda bangi babadde waliwo n'omukyalo omulala bampereza ka video yako one of my cousins agenda okulaba World Cup wadi yagenda na team ya UK naye nga bannayuganda bazina bali celebrating nyumba za bannayuganda. How I wish manena sharenze ka video yako wao ke nalaba ka limba grenade nalaba ko bannayuganda bangi abana bambi bagenda ono mwabaddemu kamiliyoni mwabaddemu Kenzo nga ise drama group naye nga bakozesa nyumba za bannayuganda mu kala za bannayuganda okwentertaining abantu abajja mu World Cup. Ono mwana kyakulabirako naddala mu generation gye tulimu abantu mwe mwekyayidde nnyo ne mulowooza nti no President Museveni yentandikwa ya ggwanga yo n'enkomerero yaalyo kati nga buli kibi mukirowooleza Uganda nti abantu abamu kakati buli bw'oyogera enguzi Uganda biyiza okubaamu ebiri okutta abantu Uganda enguudo embi n'osangiro ddala nga eggwanga litalina kirungi kyalimanyiiko naye nga mu ebiri. Era the fact that nti abantu mulowooza nti Uganda mbi nnyo n'opportunities ezimu zibalemeredde okutwala nga zammwe lwa nsonga nti mmwe mutwe gwammwe mulinamu kibi Uganda mbi. Tukkiriza nti yinza okuba bitatambula bulungi mu ndaba yo nga ggwe abikola ki abiraba kubanga buli omu alina endaba ye ey'ebintu naye kyesaagala twerabire nti mu byonna bye twogerako tubyogerako biri mu kintu kimu bakiyita Uganda. Oyo gw'owulira nga tomwagala ng'owulira agikukyayisiza enkya ajja kuvaawo kubanga tajja kubeerawo. Uganda ejja kusigalawo. Uganda ejja kusigalawo naawe oyinza okuvaawo naye omwana wajja kusigala mu ggwanga lino. So ensonga lwaki omwana ono abantu abenjala bamucelebratinga lwa nsonga nti atunze ffenna ekitugatta nti ne bwe tunaakira mu kyano tukivaamu abaana baffe bajja kusigalamu. So naffe twagala okugatta eddoboozi yaffe ku bantu bonna bacelebratinze omwana ono Kanabe okumucelebratinga ne bannayuganda mwenna abagenze mu World Cup ne mutunda eggwanga lyammwe Uganda kubanga Uganda egenda kusigalawo erekewo abalala bonna. So twagala okumwebaza mwebale nnyo abantu abaagala eggwanga lyammwe n'otundako n'abantu be nali nkayana nabo about Uganda Airlines ne bagamba naye ebintu byonna mubyogera nebino ebintu bannabyabufuzi ekifaananyi kibi omanyi ebintu byono mukazi basasula obukadde ekyenda yani CEO wa Uganda Airlines obukadde ekyenda ne bamuturachi ne bamujja ku bukadde ekyenda ne mutwala ku bukadde 20 Munnayuganda tasafuna kuwadde n'ekikumi. Munnayuganda benefits zafuna ku Uganda Airlines ye bei ya ticket comforting ali ku nnyonyi eyo ne service zafunako kati bwe twetooya kubaamu ono kituufu wadde bamubbirako ssente Munnayuganda tumumma omukisa okugenda okwenjoyinga privileges ate nga yiza alina okufuna kati Munnayuganda abeesinga ku baamu n'alowooza ne privileges ennyonyi embi kyokanga wala byandibadde bikolebwa ku nnyonyi ate babiwamu yenga mu musaala nti ticket yandibadde teseerebwa nnyo naye eseerebwa nnyo kulokwanga afuna omusaala in comparison ku ticket z'ennyonyi endala nga zammeka kubana yaffe tenywa mate anti kati tusuubira okubeera nti nze Uganda Airlines tejja kuseera nnyo Munnayuganda compared ku kata kubanga Uganda Airlines erina amafuta gaayo. Not really, but okubeera nti sente nyingi zigenda mu musaala then gwandibadde bazongera kuz'amafuta ezo zabanga ogiri ekyenda ne bazisalako ziddeyo tazifunamu. So by the way point yesingira weeri eryemu nti bannayuganda twongere okwagala eggwanga lyaffe gye tujja okukomodifunamu ffe nga bannayuganda gye tukomodikyawa tugenda wala nnyo n'ebyo twandibadde tulifunamu ng'eggwanga. So kikulu nnyo omulenzi we twagala okubanga ate naye tukola ki tumwebaza. Leero mazaalibwa ga Irene Nambiru simanyi myaka gye mituufu naye alina okubanga ye yaana